If the money you have cannot solve all the problems you have, do what? Eat the very money. Gwana tulali ku Nyondo Media nkwaniriza gye baleko gyonna gy'otusizaako nga olunaku olwaleero. By the way, tubaagala nnyo okutwagala mukola ky'amannyo. Gwana tali bakusubscribe agenda basobola nga tukola ki ng'osubscribe ku YouTube channel yaffe. Tuna platforms ez'enjawulo gamba nga Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Ogenda maaso beere ng'osubscribinga, followinga, weetagisa okufollowinga. So tubeere nga tutambulira tuli bannayuganda bawangale wano ku ddungu ate nga tuli balete nga tuli bayiyo. Olunaku olwaleero mbadde mpitaayita nenengera mikwano gyange ne bagamba abange ate mulagawa ko bonti Rozet munnaye njogere negamba nti if that money you have cannot solve the problems you have, do what? Eat that money. Nega so eating the money nti bwekiri so ne kababubuzeekao atubere nga tugenda mukomo kuwayawaya mu kubulamu butuvugonya butewaneno mu UAE plan kyeriwo tulina okuba nga tuyiya mu ngeri emu oba endala. Jowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oba kibatityaze nkimanze ngoji kubye nga oli muki inze ndi mukkiriza wa Katonda. Yes, oli mukkiriza. Okay, buza kali kunyodo dini owulidde nenga buza kuyena ni kunyodo media bannange mwena tusanyisa obalaba naffe abatulaba era tweyanziza nnyo okufollowinga media eya Nyondo. Mwebale nnyo kumuwagira munnayuganda munnaffe muntu mulungi okutwaliza awamu nsigale nga mumuwagira bambi omwana wattu. I can see Jani why Dubai traders njapata okumanyako ku gundi eno. So nsaze n'omwami alabika obulungi ennyo chocolate color leka tubuuzeeko ogamba otya mukulu. Tulinnya ogamba otya muje baleke eyo tugezaako mpozi mmwe oyo nakulateza okumanya kumanya gobo mutolene ku salamu kiba kisobose tugende mu maaso. Assalamu alaikum enna abatulaba amanya bampita Yasin Ibrahim Masembe omusajja omuseenene neyanziza nnyo okunkyazaako ku midiya yo era nsaba tweyanziza okutulaba mu ngeri maaso n'okusubscribinga akana okatanya okusumbuwa abantu tubeera kankuttemu naye subscribing tubeebaziza nnyo mu ngeri maaso n'okuwagira muganda waffe mwannyinaffe. Amina. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. So mbasanze muli mu t-shirts zino wammanga. Before we go to that, Dubai bawala banyetya we batwala etya? Dubai wamu si nsimbi naye embeera gye tukoleramu oba bakama bafe abatuhandolinga bwe batuleetera ebiseera ebisinga okula nti Dubai nkinsi nsi nzibu naye nga nsi nnungi nnyo. It's a business country. Kyokoleddewo kyonna kyonna osobola okuba ng'oyiyizaawo bulungi nnyo. Bo nga Dubai abannadubayi tebatulinaako obuzibu naffe tetubalinaako obuzibu. So ensi tugirimu bulungi etunyumira Dubai tugikoleramu era nga bwe mukiraba Dubai traders. So tuze kuweereza bannayuganda bannange. Okay, J and Y Dubai traders kitegeeza kikampuni kyeyo. Kampuni yaffe ne ya J and Y Dubai traders egenda kubeewereza bannayuganda ewaka na wano nga bannayuganda tubagulirira kale tubagulira buli omu kyaba ayagadde. Egenda kuba company si egenda kuba already weeri. It's a company handling issues like okuguliza bannayuganda kyaba ayagadde yonna ekeyo ng'akyetaaga tudiringa mu bintu nga amasimu oba oyagadde simu ng'oli eyo ojagadde gwe tukooneko otugambe esimu yo gy'oyagala njagala iPhone bweti njagala simu bweti ne bw'otugamba njagala eri used era nakyo tukikolako tusobola okugikunoonyeza. Oyagala TV oyagala size ki oyagala yenkana ki oyagala shape ki ife nga tugikunoonyeza tukoonako bukonyi jjo omuli kimu kuli ku kijjojo nga tukunoonyeza bulungi nnyo TV eyo nga tukubulira bwe kyetaagisa. Tulina ne munafa tulina munafa receiving ebintu bino abikutuusako nawo oli gwe tofaayo nti oba kati bangenda basanga wanedda tugenda keeping in contact naawe tubeere ng'ekintu kino tukikutuusako okyagalidde. Oyagala fridge oli eyo munnange wandiyagadde kuuka oyagala kyonna kyowulira nti okyagala oyagala sofa ntebe
kuzaagala ffe nga tukutuukirayo nga tukuweereza kale tubeera in contact tukuweereza ebifaananyi ne tukubuulira bwe kiri naawe n'otubuulira nti kino kirungi kino sikyagala kino yagala kitanda oyagala sideboard abaffe kyoyagala kyonna kigenda olwoba nga kyagadde mu bwangu mukikola muti olina gati banaye kiriwo nti kyagala kitu kyange munaku nga bbiri mukikola mutya mulimu ebintu ebitonotono ebiyita ku nnyonyi kati essimu ng'ezo ku nnyonyi ogifuna mangu mangu jagala microwave ku nnyonyi ejjirawo neetuuka mulimu ebintu ebitonotono nga ku nnyonyi kisobola okugirako amangu oyagala spare parts oyagala n'emmotoka who is the CEO of this thing kuba wekiri nange nja kwetaaga omulimo mu January CEO yali luddawa nkikwasaganya omukyala Jojo nga nyambibwako omwami ono nga bwe mulaba waneeno so tukwasaganya embeera tukikolako naawe okyagalidde so muli ba working partners or there is something behind hidden kale katukubewo we are not only working partners naye ono mwami wange mwami wange yeah and you satisfied of course you're not scared of anybody saying what is no wasalawo I trust him nasalawo bambi era omuntu wotuukira okusonga muntu n'ogamba ono mwami wange oba okiku naye nga mufaanagana omanye ebbanga letumaze mufaanagana so mukulu Yasini ekintu kino eno kyogamba oyina idea yonna na buli kifo kyonna nti kati singa omuntu aba yeetaaza ekintu bwe kino kisobola okukisanga wano nawali nga ku bbeeyi ntonotono ekintu kino Dubai tulinga abali ewaka kuba tuluddemu tugenda myaka 10 tuli wano tubadde tukozesebwa n'emyaka nga 3 kati giweze nga mwe tuli tutandise okwekozesa nga ffe so mu kwekozesa tubadde tutandise e Kampala amasimu gagenda gatuuka laptop zituuka weziri waliwo edduuka wosobola okugenda leero tulina ery'amasimu okusooka tuliringira amasimu na laptops edduuka gye liri e Kampala sobola okulagirirawo n'ogenda n'ojjawo olwedda gyebiri byatambula dda byagenda okitegedde just tetubulamu nti spare buli wemwetagisa yenna tusobola omukutuusaako waali edduuka Uganda teri dduuka lya spare naye nga tuwano musobola okumugyawo ne tumufunira mu bungi wamwagala ne tumutuusaako bulungi ekintu kino okisuubira kukomawo okikola just for months oba years oba okisuubira mu myaka ng'emeka okikulozinge sikukulozinga kyakubeerawo mpaka Mukama waali tujjulula twakisalawo kitandika twakiyingira kirina okukolebwa badde manyi nti kantimbakabbanga bwetimanyi kyakugenda n'abaana bakiyingiremu n'abazzukulu kampani ekula January Dubai Traders nabakitwetaagisa omuntu omulala yenna bannange tujja kuyita omuntu yenna nga tumwetaaze okutujoyininga mu kampani yaffe naye as for now Nyondo nze musayininge banaye musooke mulindeko ebinanga bikyali awo nze n'omukyala ono n'omwami ono tumanyiganye nnyo ng'ovudde ku bya interview naki naye omanyi gyowe kisenyiza okugamba abantu ekintu obuntu bulamu kirungi n'okwagalana mu buli mbeera yonna buli omu yeetaaga mu nefena twetaaga bannaffe kitegeera and I appreciate the way you used to care of me of course nange nali nkozeeko emirimu egyo gyolaba nakolanga naye nga omwami ono n'omukyalo ono bajja ne bansapotinga nanga Rozet nti etuwayo kino bwekitiza mukazi muyiribi ate sina mulimu gwe nkolaki so ngambeera abaga Rozet soko twala ku kyokulya kino nakiri soko akaseera akola naye akava mu kiyumba naye ngembeera tekola ki teteredde byali biseera bye tulyoke tubeere mayumba nga tutidde okufa terina kufuluma bweru nakatukyali Dubai tukyayiriba nga mubale kubeerawo nammwe nange ndi musanyufu nnyo akaseera kadde kayiseeyise naye bwe tucommunicatinga not until onnalengedde nti ate abaayijja ndi wa Dubai Traders ate nga tokiŋŋambangako naye noyinamuko empisa embi ekiro singa lwakikubadde abantu mu maaso kubanga ffe tulina big following mbutuufu kale mu ntandikwa kale
safaayo nnyo engeri gye nabeeranga bize mu bintu by'abantu njagala kino jojo njagala kiri jojo njagala kino nga naye bw'obimanyi tekirina nnyo naye oba nkukase bukase okujja tekiri mukukaka zamaye kyenina kiri ekintu kimu bwe ndaba munauganda munnange nga yina ekintu kyakola wano eno I'm feeling so happy and proud era mba ndi mukuwiringa okusupporting the person in one way or the other. So ekintu kino nange mbebaza okubanga nga mwakitandikawo muli mukikolera ddala naye abantu mubafuna mutya akaseera kano? Abantu tuteeka ku Facebook pages zaffe ne babeera nga basobola okulaba waka waffe tupostinga ebintu bitanda ntebe ne ku TikTok tubadde tunatandika naye kati ngenda kuyingirawo sawa ya social media of course ngenda kuyingirawo tupostinga ebintu ebyenjawulo bitanda ntebe fridge bikinaye nga bwobimanyi baneena amataala ga musiiringi gano agakabi ago agalabisa ennyumba obulungi bweti ng'etemagana ago tulinago tugakolako kulya sino badde wabula obadde bize nnyo tugambe bwe bityo biwaimbezza biwalattanya naye alhamdulillah Mungu tumwebaza obulamu tukyabulina. Nze mbadde mugayaavu ku bya media nga babingamba no leka tebijja kukola mpaka we nabadde ku YouTube nga ndaba sebo business abantu ozibakuba maaso nengamba nange kangende ate nga abantu bayiza batuulirira mu nnyo kyolensi kibagenda nakyo ate n'ensonga lwaki simala galeeta muntu ku platform eno nsooka kwesiga muntu nemanya nti omuntu ono agenda kukolera abantu ekintu ekituufu tusiikanye obuzibu bungi nnyo n'okolagana ne kampani nomala okugiraga abantu at the end of the day kampani nekola ki ate nebba abantu okitegeera so gumiikirizaabo n'okuhadiwakinga n'okuweereza abantu kituufu n'okuwulira omulanga gw'abannayuganda buli munnayuganda waali kati abamu bafiringa safe and comfortable lwakubanga munnayuganda wekigwira ku munnayuganda bambi Nyondo ayanguyirawo n'atuukayo maama kiki ekibaddewo oba taata kiki ekibaddewo kalafu okulanga ayamba mu mbeera yonna so kyekibadde ngamba nti ensonga lwaki nange nsazeewo nengamba nti of course to platform ebeerewo kubanga kyemmanyi mbeesiga sibalayo lunaku lwaggulo sibalabye omwezi gukoze eki buwedde era nga mmanyi abantu bagenda kubasupportinga bajja kubeesiga era gwe naayagala kintu kyonna jangu n'obeera nga odde ogenda ewa Jowa oba odde ogenda ewa mukulu Yasini osobola okuntextinga n'ombuuza Rozet ate bannange bino ebyokutambuza ebintu ngamba n'abantu temubikolako ebyo kago tubadde tunamutandika nga tukyakwasaganya kino okusinga bino naye nga kirimuko mubirowoozo bamugamba ayi kikyo tujja kukiyingira nakyo tusobola kiba kitagisizza kirungi kwasaganya bintu bingi atego lwaki olina oconcentratinga kutwala mangu mu maaso nakyo kirungi naye katusooke tutandike nekino mpola kampuni egenda ekola ki kampuni egenda egeja kuba naffe tulina Nyondo Media osanga Nyondo Girimu olumala nosanga Nyondo Square nate ne Nyondo Charity so businesses companies zigeja enkya neggulu naye nga mubale kuyiriba Uganda yenna ali eyo yalaba ebiseera bisinga zino zikampani tuzikolera n'okola nnyo namaanyi manyi tutobumudde at the end of the day ngofuna akasente katya kyennayigambi n'ebyokukozesebwa gw'oliwo nga kalogoyo gaggawaza omugagga kiruma naye bw'okola tagenda kukusiima akukozesa bukozesa byatuuke gy'alaga ng'oli kasasiro kisiimula gyali bakozesa abaana omwana bw'atuukibwako obuzibu bwonna kati ng'eggulu omwana gwe twasanze wa munnayuganda munaffe brother we yakolera kampuni n'afuna obuzibu oba yafuna buzibu mu kifuba muneno kampuni yamutwala n'emusuula mu ddwaliro kati kaadi y'omwana kuba muteranga omusaala eddwaliro lye libadde lijjako ssente ku kaadi eyo kaadi kasa yaweddeko ssente ne bamugamba agende kati essaawa eno omusajja wattu ayiiya ngeri gy'addamu Uganda naye akadde ke yajja n'akola ssente zonna zaggwereddewo wane eddwaliro lyazirya ate ne bamala ne bamugamba mbu ekimuluma tebakiraba so ssente ze zonna zigenze kampuni temubeereddeewo emuvuddemu agikoledde omwaka gumu n'ekitundu temuyambyeko nti oba bamuwadde za tiketi kuddaka bamusuula awo
so ne tulabanga okukolera kampuni za wano tuzigaggawaza obulamu bwaffe tubuteekayo kinene so nga ate naffe twetaaga okwekozesa ne tuwa ne bannayuganda bannaffe ebyokukola abalala oba okiraba so yensonga lwaki naffe twavayo ne tugulawo kampuni yaffe eno bannange tusaba buwagizi bwamwe bannayuganda bataata ne bamaama baganda baffe basengaffe bakojjaffe tutambulira ku mazima tuli bakkiriza era tujja kubaweereza bulungi. Pozidde ekirala kyensobola oyisaawo Nyondo Media bambi tukwebaza nnyo olwakadde keweefiiriza n'otunoonya ekyo tekisangika mu bannayuganda baffe naye ffenna tuli banseemu omutima oba omuzadde eyakkuza gwe tusobola okwebaza Mukama akuwe nnyo ky'osinga okuyaaya. Ekyokubiri n'oba oyagala ekintu kyonna ng'okijja bweru wa ggwanga nga USA, London tusobola okukikutuusaako ne tukikuleetera lwa nsonga tugenze tugaziwa mpola mpola. Oyagala sim wholesale kuba China inayo ba agents ekisobodde okukonekitinga nabo nga kampani nga nnene nga mukigaziyiza nnyo baye mbakoola bannayuganda ze bulonete omuntu wano ku platform mba njagala nange mba mbasaba nga njagala buwagizi bwammwe nga nange bwemundagaawo omukwano ku Nyondo Green abaana beesiga ekizigo jjo olwo shininga kuba kati olaba abaana abasinga baba bamanyi nti ogenda kubeeru so ogenda kwaki ekizigo kino kyensigidde ebbanga ki bane bannayuganda oba baganda baffe banyinaffe abatulaba wano nze ekizigo kino si mwezi tegwakawera mwezi najje wa Nyondo nga feesi yange erabika bubi ngutufuna muganda wange taasa nga nkwasa kizigo n'ebigenderako nga nze ntandika kizigo banange nakyuka naterera saayeruka nejasi feesi yange yaterera buterezi nebitwamu oluyinjayinjo lwali lulimu neerayiteninga kati ndabika nga kikyakola kubanga banga kikyakola ate just mwezi gumu bwe guti naye kati singa nkikozesa ebbanga eriwakedde basinga batya ate kati ndi muntu gavo ngenda kweruka loze togenda kunjerusa temujja kweruka ogenda kulabika bulungi sports zolina musikini osigenda kuvaamu olubalabe oluyinjayinja lwonna lugenda kuvaamu bambi olabike bulungi temutya sisi wange omuwagire ngabo sawa okumpagira nange bwensaba nawe okola ki okuwagira ate J and Y Dubai Traders kuba the truth is bana abantu mbesiga sikyamalaga ayita muntu gwe simanyiiko banaye kujja twano gante Rozet bitwa tugende so mwena muna bandaza omukwano nga mumpagira akuNyondo Green bana manyi jo abandaza omukwano bampagidde era asaba mwena abali eyo ate ne J and Y Dubai Traders mugi supporting oyagala bintu oyagala second hand oyagala kipya ate mukale kiba kikola ki kikotonga tabakubye kubanga ebiseera ebisinga mu otesigeza mwe ne muziwa abantu olwasona okosile omuntu we relative we nena mana azikubirayo oba naloka ekyo nakikubisamu mudinga ejo mirundi ng'ebiri so ekitugenda okukola just kuteeramu just kasente ka clearance ka kintu kyokka tewali bino tukwagala kwegobedde nedda just clearance kunyonyi clearance ku shipping eri nga tubitaddeyo ebintu byo kyekyoka kyetugenda okusaba kyokka ng'ekintu ekikutuukako bulungi ate naddala kwenyiza okuyisaawo bannange cash on delivery olina okuodaringa ekintu nga shuwa sente ozirina mukwano omuntu olikutuusaako emali okubanga wenna akugamba nti sookunsasule nawe tugenda kuteesa okitegeera wenna agamba nti sookumpesente togenda kukkiriza nawe ogenda kugamba sikitegedde naye kati bwekugamba nti cash on delivery bannange nesiga nti ekintu genda kituusa osasula oli akirese yennyini tuna agent w'Uganda era ajja kubeera ne t-shirt ye wet gajja enjanga leetera ekintu kyokukijja osente kumaaliyo tukusindikira kyolonze kyennyini kuba tukuweereza ebifaananyi ku simu vidiyo buli kimu n'olaba ekintu kyo n'ogamba mukwano kino gwensibidde era ogenda kukukisa kukuganga kyekyo ekikutuuseko kyennyini kuyisaawo nga tugenda okuba nga tugalawo show yaffe yonnaku olwaliro tubaleke mugende maaso n'okulya ku sente zammwe kiwakagabo kangambye kandi Nyondo Rozet if the money you have cannot solve all the problems you have to what you eat the money so you got to eat that money Dubai
Kawandiika ojja tufunira oba enamba y'amasisi eri plus 971 z'okugidda mu Luganda akapulaasi akasalaba 971 akasalaba keraliikiriza abantu 952 simanyi kuba ebigambo biganye Oluganda lukaluba okusinga olulimi oluzungu. Nawe tuwe kati nze kati niko esinga eri eganye ng'oba eri bize osobola okuggyako eno enamba kasalaba keraliikiriza plus 971 mu Luganda asooke mbyogere mu luzungu plus 971 55 77 51 ndabika mpoze mwezi 5152 solo okiko okugimusomera zonna muzisome babenga bazirira ozisoma zonna eri kasalaba 971 55 baberenga bakontaktinga zonna zisobola kulinga bakwasobola okuba direct tulekera direct call WhatsApp byonna kwezire era bw'oteeka mu WhatsApp ogenda kulabako kano akabonero kamukalaba so banonyeko ne ku Facebook, Twitter, Instagram ne TikTok okusingira ddala ate ko tugenda kikubira ddala tujje osangako matovu yasin Facebook kuliko yasin matovu ku email in case waliwo yeetaga email eri yasin 1991yahoo.com at gmail.com yanemu byonna nkwebaza Nyondo okubeera abantu mwenna abandaba abali eyo njagala mutwalo omukyalo Nyondo Media example ainspirinze abavubuka bangi gwali yenyooma nkuwabudizibwa mukyalo ono okutuuka wano waali maanyi ge na Katonda buli muvubuka alaba nti aweddemu amaanyi example muwa ya mukyalo ono gwe bayita Nyondo alwane abe example ku ye abe ekyokuyigirako eri Nyondo mu byonna Nyondo banetukwebaza abantu ffe Nyondo tumulabyeko watandikidde wonna paka n'olwaleero luno kuba tutobye ffenna okuva ku day 1 paka na kati wano wetuli tulina kampuni naye ayina media bannange platform mutuyambe mutuwagire ffenna bantu mwebale kubeera abantu balungi n'okuba timwanyimirirawo obaolyawo singa nange mwampisa bubi nandigambye kamera tegenda kuba naye nange temwampisa bulungi. By the way nti lwakuba ebiseera ebisinga nze nali mbuddeko ku story yakuba ebiseera ebisinga saanyuma tebyakweraga kudda kugamba muntu nti ndi waka bitwa tugende omuntu siyinza omuntu olukosa kudda newesimusa noga ati she has this ina sibitwa nedda naye nebaza Mukama Katonda nti at least ekino kyobera nenga fera tobera dada kubiga dada babega so beba nasobola okuyimirako bamanyi wajevuddewo tutobye tutya embera ebadde wetya nenge badde embeera yakola ki yakulemerako ate n'okuuma emikwano kintu kibeera kirungi nnyo notaddawo omuntu ne mudawo okitegeera ate tuzirwanyo aye alikyala kakyesimanyi tuzirwanyo kino olutalo luli
Wabanga oli mu lutalo nekuyali gyolinga nange nzija tutandikirawo mba gye diro gyoli tukoleze wangamba nti ozotya tukoleze eno kubayo nange enkube tufe ekitiibwa kya Mukama kyensobola okwogera yayinza byonna naye kati tutuna essaawa eno naye nga tetukyalina ddala lujja ery'okkuba otukuba mayinja kati tukuze aye nakasakali balinga batusumbuwa nnyo omuntu era omuwanga akuwadde bakalingalina naye batugamba nga media nga tuzaala watu ekirobo kyagala nakukiremerako nabeerangaawo nkankyagala nga bwokyulya ngaomuntu naye nga kimanyi byogerangako nnyo bijjukirangako nnyo ng'ate obyagala ojjukira mu pate weyawe wagiranga noogira ebyo ngaonjagalawo tubayisaamu akazindaalo naye ng'ekitone era kiraba mu ekiri era bwayisangamu oti wagamba omwana ono mutuufu yandikitukubaako nyokuja mu maaso kati katukonkuludinge soke twagakwaso ezigundi zaffe magaziki so akatelekeka kamu bubiri bwokka tucrosinga esheno oba tulina gwotumirako omukadde ani anyone tumira kitango musajja Isaac Kalanzi Gwanyi mutumiddeko nsaba Mukama amuwe obuwangaaza mwongere okuwangaza nentumira ne ku bakadde ba Nyondo bannange abo sijja beerabira mbambi beebale kumuwa ntandikwa kyensobola okugamba era naye nsaba Mukama abankuumire nentumira ne ku bazadde abanzaalira omukyala mukozi tutobye tuyiribye twebuyikole tusigaddewo naye mwebaza abamubuulirira n'abalala bonna mikwano gyange nga pasita ntumira mikwano gwe bamwita pasita musajja mukozi musajja mukkiriza musajja wa Katonda mutumirako naye ali wano mu Dubai. Yes. Tumiremo babiti. Bannange nsaba okutumira nina bangi naye kantu ansooke ntumire muwala wange ali ekkata Teddy woligwa wendigwa ddiya kati ntumira ne bawala bange bonna abali e Uganda abaana baffe betulina bazadde baffe maama wange Naalongo simanyi nakumanya nkutumidde nnyo maama wange omulungi baganda bange mwenna batumidde of course then Swaswa US Amina. So nange nja concludinga nga mbebaza byonna bye mukola mwebale kutwagala batubererawo sera mbasaba ndeje traders wenna obanga enamba z'essimu ziyo gambe takampisha wa Nyondo wendi okubanga mba connectingako n'ogamba kugenda kulungi paka we babeera nja kubeera mu mbeera yonna bannaye mubeere bulungi wiki yabadde ku kamera Nyondo Rozet Nyondo Media takumira mpeera abatukuumire Tekumugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 724 oba noti 7 noti 8 234 6 emu 9 oba plus 9 emu 589 9 emu 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Welcome to the evening of the unforgettable desert adventure. I'm Denise from Speed Express Tours and Travel. Today I'll be talking about the desert safari because no trip or journey to Dubai is complete without the desert safari. Having desert safari makes you explore the beauty of Dubai. Taking you to the majestic desert of Dubai in the evening, which is the best time to explore the desert as the desert starts to cool to welcome the moonlight, and we will show you the best of the desert life like no other. The tour also features activities like barbecue, camel rides, sandboarding, quad bikes, traditional tea, buffet dinner, and more. After all the actions and the adventures, enjoy a relaxing time tasting dates and traditional tea. So escape the busy city life for a while and enjoy the brilliancy of the barren land, Dubai Desert Safari. Speed Express, dream,
explore, discover. So today, I'm gonna unveil for you something you've been looking for, what we call the Nyondo gleam. I don't want to explain so much, just take a close look at this woman. Look at her skin, glamouriously. I don't want to say much about that, but if you want to get yourself to look just like her, do me a favor, just inbox her and she'll get you the product at your doorstep. Yeah. And ekizigo kyabire twerusa go natulaba wabula tukoleka kalayo nobeera ngulabika bulungi bade kuligulawenga mukono glawenga oba kulateninga mukatono no lighteninga muko katono just nga wero kyagadde oyina pimples oyina zino black spots mu face yo wagala zivemu tukolera ekyo kyenyini kyobero oyagala tu contacting efe abanyondo gleam ngoyita ku namba esimu 0524680778 ekyo kino naddi. Well, amangu dalanga tumaze wanene ichime change n'abasajja bagala sigala mukala ya mwinga teyuluse nengo olabika bulungi. Yeah. Tosula mukisa guno. Thank you so much. All right, welcome.